Olyotya muganda wange, olyotya mukulu wange, olyotya mwannyinaze. Ne leero era bigambo bya njiri byendeese. Sirina kirala kyonna kyennyira tosuubira kintu kirala kuva mu nze wabula ebigambo by'enjiri. Twebaza Mukama akukuumye, nebaza Katonda akwagadde, nebaza Katonda akuwadde obulamu, nebaza Katonda akusaasidde, nange nansaasira. Atuwadde obulamu ate lwaki tagulumizibwa. Abantu beeyagala, abantu balya banywa, kirungi nnyo ekyo. Naye waliwo ekirala ate kisingako ku byonna, kisingako ku birala byonna by'ebigambo by'enjiri, ebigambo by'okulokoka, ebigambo by'okukkiriza Kristo okubeera omulokozi wo, era ebigambo eby'okumuwa obulamu bwo, afuge mu bulamu bwo, abeere mukama wo Yesu Kristo. Emabega kaawo nayogera okulokoka nenga nti ebulamu bw'ekkubo n'amazima, era bwe kiri omuntu bw'alokoka aba awadde obulamu bwe eri Yesu Kristo, aba agenda kukyusibwa. Mwoyo wa Mukama atandika okukola mu ggwe mulimu. Olwoba otambula olugendo olunene, oba otandise okutambula olugendo olunene ennyo ate nga ogenda lumalako na buwanguzi, kubanga obulokozi n'amaanyi ga Katonda gaba gagenda kukolera mu ggwe okukyusa. Olabe ebintu ebirungi ebipya ebijja mu bulamu bwo, olabe ebintu ebirungi nga bikyusa obulamu bwo. Amaanyi aga Katonda gaba gakukolera mu ggwe. Bw'olokoka Katonda atandika okukolera awamu naawe mu buli kintu, mu buli pulogulaamu ze atandika okukolera awamu naawe, era naawe n'omuyitanga mu pulogulaamu zo. Omuntu alokose aba akyasobola okusalawo yekka, kubanga bwe twasalangawo ffekka twakolanga ensobi nnyingi. Naye bw'olokoka otuuka nga ensobi nga osalawo n'omwoyo omutukuvu, mwoyo omutukuvu akusalirawo n'agamba nti kola kino nkikole ntya. Ogenda n'obuuza Katonda kuba abeera mukwano gwo, n'obuuza nkole ntya, n'agamba nti ekyo kikole bw'oti, ekyo kikole bw'oti. N'otandika okukolanga ebintu ng'obikola mu ngeri ennungi, ng'era owangula mu ngeri ey'obuwanguzi. Kyekyo kyokka ekyo omuntu alokose kyalina enjawulo, si kye kyokka naye alina enjawulo. Oba olina enjawulo ku bantu abatannalokoka, oba ofunye enjawulo ku bantu abatannalokoka, oba olina enjawulo ku bantu abatannalokoka, kubanga obeera nga okkiriza obulamu bwo tosobola kubwefugira wekka, wabula Katonda abukufugira. Kubanga ne luli twakikola ne kitulema, twagezaako okwefugira obulamu bwaffe ne butulema. Kaakati ne tufuna Katonda n'abeera patana mu bulamu bwaffe bwe twasalindinga gy'oli gye tuli. Omuntu yenna ayalokoka olina okubeera nga okkiriza amaanyi ga Katonda buli lunaku okukyusa. Okulumirizibwa okw'omwoyo omutukuvu ne kukukyayisa ekibi, okulumirizibwa omwoyo omutukuvu n'agamba nti ekyo kibi n'okikyawa, ekyo kibi n'okiwangula, ate era n'ogenda nga ku maviiviigo buli lunaku n'osaba nga Katonda akuwanguze ebintu ebyo ebiba bikyakulemye. Oluvannyuma n'otuuka n'owangula. Obuwanguzi tebujja lunaku lumu nti woba olokoka, naye nga kyemmanyi obulokozi bwo bujja mu lunaku lumu. Bw'olokoka weppa n'oyatula n'omutima gwo, olwo ng'olokose. Kati olw'obuwanguzi Katonda n'akuwa obuwanguzi mpola mpola. Amaanyi ge Bayibuli egamba nti amaanyi nga mwoyo oyo ayazuukiza Yesu Kristo mu bafu bw'aba nga ali nammwe ajja kubawa obulamu, mujja kufuna obulamu, ajja kuwa omubiri gwammwe obulamu okusobola. Kakati Katonda atuwa, amala n'atuwa obulamu obw'enjawulo, okukyusibwa, ne tutandika okukyusibwa, ne tuleka omwonoonyi yali ayonoona n'oleka awo okwonoona mpola mpola mpola, kubanga amaanyi ga Katonda gaba nga gali mu ggwe. Kyekyo kye ŋŋamba, omwoyo wa Mukama bw'abeera ng'ali mu ggwe tosobola kuddamu kulemererwa, obeera muwanguzi. Obeera muwanguzi omwoyo wa Mukama bw'aba ng'ali mu ggwe. Wangulira ddala, obeera nga ebyakulemanga osobola okubikola, nebeera nga bye wali tosobola kukola obikola ngamba ebirungi, n'obeera nga obuvunaanyizibwa bwe wali tosobola kukola obukola. Ekyo kye kibeera nga kirungi kyonna eri obulamu bwo n'obwange n'obwakabaka bwa Katonda. Halo, n'obwakabaka bwa Katonda. Kaakati muganda wange,
oba gwe mukwano gwange atannalokoka, gwe ndiko omulokole mumaze okumugamba okwekwasanga amaanyi ga Katonda n'okukoowolanga ekisa kya Katonda n'obulungi bwa Katonda buli lunaku busobole ng'okumuwanguza. Kakati gwe atannalokoka, gwe ndiko. Obulamu bwo buli mu bintu bibiri, either gwe okukkiriza Yesu Kristo okufuuka mukama wo, tewaliwo tosobola kulimirira eno oba kulimirira eno. Tewaliwo nti osobola okusimba eno ekigere oba n'okisimba eno. Nedda, kintu kiri kimu kyokka, kusala endinga bulamu bwo n'obuwa mukama wo n'obukkiriza Yesu Kristo okubeera mukama wo, oba si ekyo n'ozikirira. Oyinza okugamba nti onsalidde omusango, kati onsalira omusango nti ngenda kuzikirira. Naye nga sinze ngukusalira, Bayibuli yekukusalira egamba nti Katonda bw'ati bwe yayagala ennyo ensi, naawe omwana we omu yekka gw'azaala, buli amukkiriza afune obulamu butaggwaawo, amugaana azikirire, amukkiriza aleme okuzikirira. Bwe kityo bwe kiri, sinze mba nkugize ekyo byekola byokka automatic. Okkiriza Yesu Kristo ofunye obulamu butaggwaawo, omugaana ozikiridde. Kakati ekyo kyenkugamba, gw'atannalokoka nsaba okkiriza omutima gwo ogwe owulire ebigambo bino. Katonda akwetaaga era buli lunaku akonkona ku mutima gwo, buli lunaku ne bino ebigambo byenkugamba, enjiri eno gyenkubuulira, ndi mu kukonkona ku mutima gwo every day, konkona ku mutima gwo buli lunaku, buli lunaku konkona ku mutima gwo nga akugamba nti lokoka. Buli lunaku akonkona ku mutima gwo ng'agamba lokoka. Kati tewaliwo ojja kukigaanira. Katonda akwagala, wulira, akwagala nno, ate yakumanya dda nga tonnaba nakukola ki, nakutondebwa, n'akwagala bw'atyo. Akati kiri gy'oli okumuyiwa oba okugaana n'ogaana okulokoka n'ogaana ekifo kye yakutegekera. Katonda teyatutegekera kuzikirira, no, kubanga era ne bwe twali twewagudde nga tumaze okuwonoona nga abagenda okuzikirira, omanyi Katonda kye yakola? Katonda n'asindika omwana we n'atufiirira. Oyo Kristo gwe nkugamba okumuyingiza mu bulamu bwo, n'atufiirira tuleme okuddamu okuzikirira. Kaakati omupiira guliwo. Katonda tajja kufoosinga nti olokokerwa mpaka, nedda. Katonda ali gento nnyo yakulekerawo decision, choice is yours. Okkirize Katonda, obulamu bwo buleme okuzikirira, oba omugaane ozikirire. Tafoosinga. Naye kati ffe yatugamba okubuulira enjiri, tulina okubuulira enjiri ey'obulamu ey'amazima, n'okubuulira nti Yesu Kristo ekkubo obulamu n'amazima. Mu Yesu Kristo mwe muli ekintu kimu kyokka kyolina kumukkiriza kufuuka mulokozi wo. That's it. Kumukkiriza kufuuka mulokozi wo nga kiwedde kyeweetaaga, kyokka kyeweetaaga. Tewaliwo bukwakkulizo buli awo. Tewaliwo nti sooka onaabe emirundi 2, sooka okole ki, no, nothing. Tekiriiyo. Kkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo ng'olokoka, ng'obulamu obutaggwaawo obufunye, ebibi byo nga bikusonyibbwa, ebibi byange nga binsonyiddwa bwe nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Ng'ebibi byange binsonyiddwa, naye bwe ŋŋaana ebibi byange bisigalawo. Kikyo siri simple, naye munnange olw'okuba kiri simple, akati tukibuusa amaaso ne tugamba ekyo ekintu kiri nnyo simple. Lwaki kiri simple ng'ate kya bulokozi? Kaakati kasookibuusa amaaso nga okola ki, nga ozikiridde. Naye Katonda yakwagala, nange nanjagala, era naawe akwagala. Kaakati nsaba muganda wange oba mwannyinaze, ddala gwandaba gwawulira Oluganda, ngamba nti munnange obulokozi buzze gy'oli. Enjiri ekubuuliddwa, weetaaga okulokoka, okuwa Yesu Kristo obulamu bwo akukyuse. Naye leero kankusabireko, ngamba ayi Katonda omulungi ataggwaawo, nsaba mu linnya erya Yesu Kristo, erya mwannyinaze oyo oba muganda wange,
awulira ebigambo bino Mukama nsaba omutima gwe ogukwateko era nsaba oyingire mu bulamu bwe nsaba okyusa obulamu bwe nsaba engalo ya Katonda omukono gwa Katonda guyingire gunyigiriza ebyo ebibadde bimunyigiriza ebibadde bisumbuwa obulamu bwe Mukama bijeewo abalina endwadde ndagira mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo mufune okuwonyezebwa abadde n'ebizibu byonna ebibasumbuwa ndagidde mu linnya erya Yesu Kristo mufune emirembe gya Katonda mufune obulungi bwa Katonda mu bulamu bwabwe omusajja n'omukazi oyo abali ku kitanda abalina ab'enganda zaabwe abalwadde amaanyi agali agazuukiza Yesu Kristo mu bafu nga tuma okugenda okuzuukiza abantu abo okuva mu ndwadde ezo era olw'emigga egyamukubwa Yesu Kristo ndagira nti muwonyezebwe muganda wange oyo anoonya emirimu muganda wange oyo anoonya relationship muganda wange oyo anoonya ebintu emirembe nsaba obulungi bwa Katonda bukole mulamu bwe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amiina haleluya amiina Mukama akuwe omukisa kamera ebadde egudde Mukama akuwe omukisa